Akakiiko ka Palamenti akavunaanyizibwa ku nsaasaanya y'ensimbi y'omusolo aka Public Accounts Committee ke kamu ku bukiiko bwa Palamenti obukunya ebitongole bya gavumenti ku ngeri gy'ebisaasaanyaamu ensimbi z'omusolo era ng'omwaka guno katandika n'ekitongole ky'ebyobulamu kye bagamba nti kirimu emivuyo mingi. Ministry y'obulamu tinungamu si nnungi, so tulowooza nti nno abantu abakirimu bamanyidde nnyo okulimba. Ebintu bye tubadde tubabuuza ebisinga babadde baddamu mu bulimba. Akakiiko katandika n'abakungu okuva mu ddwaliro ly'e Naggulu ng'obuzibu bw'eddwaliro lino bwe balikulira okulemwa okuwandiika abasawo abalala ate ng'ensimbi zaabaweebwa. Bano balagibwa okunnyonnyolawa ensimbi eziwera ddala obuwumbi 3.5 gye baaziteeka nga mpaawo kye baddamu. Could we ascertain, was this money withheld or it wasn't withheld? Akakiiko ka PAC kazzaako abakungu b'eddwaliro ly'e Mbale era bano tebyabagendera bulungi kubanga balemwa okunnyonnyola ababaka lwaki eddwaliro lino teryaddaabirizibwa nga n'ebiwandiiko bye balaga bitankana. Bano balemwa okunnyonnyolawa ensimbi ezisoba mu buwumbi 4 gye baaziteeka awo akakiiko ne kabasindika mu mikono gya poliisi okukola statement. And you are so dry, just lie and lie by police. He makes a statement and could even be detained for some time. Tuba tukyali awo ne zireeta abakungu b'eddwaliro ly'emitima mu ggwanga nga bano baabulankanya ensimbi eziwera ddala obukadde 4 nga teziriiko mbalirira yaazo. Bano bakkiriza ensobi zaabwe era akakiiko ne kabalagira okomyawo ensimbi zino. There was huge mismanagement of this money and let alone So after realizing that there was a problem, then we had to overhaul the whole. Let's know who is the current cash. Akakiiko kano kakomekereza ne Minisitule y'ebyobulamu ng'ekulembeddwamu omuwandiisi w'enkalakkalira Dr. Suman Lukwago era bano baalagibwa okuzza ensimbi z'omuwi w'omusolo eziwera ddala akawumbi kamu n'obukadde 800 ezaali ez'okuddaabiriza amalwaliro mu ggwanga. So many things are happening, Madam Chairperson. And we have always been sitting before we begin this meeting. I'm raising a procedural matter whether we could send back these people. We have another in-house, particularly for health, and our clerk writes to the PS, bringing all the necessities and the human beings that are answerable for all the questions we get health once. Okusinziira ku babaka abatuula akakiiko kano kiraga nti ekitongole ky'ebyobulamu kikoze bubi nnyo omwaka guno ng'ensimbi z'omuwi w'omusolo zibulankanyiziddwa kyokka ng'ebikoleddwa bitono ddala. Olunaku lw'enkya tugenda kulaba ekitongole ekiridde mu zinnakyakendo mu kukola obubi ddala omwaka guno. Samla Anifa, KTV, amalindirire.